njagala omuntu bako omusawo lwe yaŋŋamba nedda sipu agamba bw'ayinza n'okukuleetera obuzibu ate gwe wali takoze ebisumuluzo anti onawulyanga linda kwanti process yonna ey'okulonda yali etandise bulungi naddala mu local governments naye oluvannyuma lw'okumala akalulu k'ababaka ne president wansi eno betuyita ba sub county supervisors beetaba mu muvuyo gw'oyinza okutya era ogulabira ku dyala foomu zino bagendanga ne bazijja ku baana ne zitawera ku polling station ezimu ng'ekigendererwa kwe kulaba nti baba n'edyala ezo ze bagenda okujjuzaamu ebyabwe kati bamala obijjuzaamu bibawooli n'ayingiza mu kompyuta ebyo biba bifulumira mu tally sheet ebegenda okufuluma kyebakola bafuna code numbers ezimu code number ezo zibeera ziraga district, constituency, parish ne polling station kati bagituuza waliwo wabadde entuufu okugeza bagijjako ebadde esoma ebituufu ne bateekamu eyaabwe gye bajjuzza esoma ebikyamu kati ogenda okutuuka wali ng'omugatte gw'olina gwawukana n'omukyala oba omwami oyo gwe tuyita returning officer bambi gwasomye okugeza we balonda abalonzi 118 bano nga balinawo 420 oli bamaze omubbira obululu 300 n'okusoba kati bwegenda mu kompyuta bye basoma era kyobutola oluusi beeyinula nti emisango gino tujja gisinga tiwali bw'oyinza kugenda kusanga nga abalonda president Museveni ne balonda Kyagulanyi ne balonda ani Nandala nga toto yaabwe esoma 3 ate gwe yiyo wa district abatalonda na kulonda neyingira mu 420 nojja kugombolola ng'esoma bwe bityo n'ogenda kumuluka kati eyo wali obubbi era mukulu by'abakama nga bwe yagambye omukisa agufunye akwate ba sub county supervisors bonna buli wali emuvuyo abatwale mu kkomera bavunaanibwe ng'abantu kubanga bwe bakola bino nabeeroka bwe omwana ajjuza mu kompyuta n'ajjuzamu batuuza mu koodi zezimu ne bakkoodi eno ebeera wansi eno naye baba bagifunyeeko eno bakkoodi baba bagifunyeeko kubanga babeera mu system kati n'alyoka addira ne koodi zino eza waggulu n'alyoka aziteekako enna eyeesimbawo kyosooka okukola ng'ogenda mu kooti kukola okunoonyereza okusingawo ekyokubiri kwe kuba n'empapula zonna ekyokusatu kwe kuba n'ezaabo bonna be weesimbawo nabo ng'ozirina ekyokuna kwe kakasa nti otuukiridde ekibiina okuyamba ku balooya oba weesobodde okwekwanyakwanya ofune bannamateeka n'olwekyo abamu tebamanyi bino akalulu nga sikakudda mu recounting bino ebyokububala oba olina kulinda amannya ne gafuluma mu gazeeti kati nga beemupiyo agaabwe bwe gafulumye olwo ogenda kulaba emisango nga gitandikawo ekyemu n'egyabalala bakansala bachairperson ba district bameeya b'ebibuga bachairperson ba division nagyo gagenda kufuluma mu gazeeti bwe gafuluma olwo emisango gigende mu maaso ebya recounting abasinga byaggwamu amaanyi kubanga bano bennyini ababeera bakolayo mu eri yadde returning officer yakuuma ebisumuluzo naye era bamusinza amagezi
ne bafuna engeri gye bayuza ku bubokisi ne bafuna n'engeri badifeninge endya yaabwe gye baalyamu. N'olwekyo ebyo byonna bikulu nnyo okumanya nti bakansala, era bakansala bangi tubawadde enteekateeka era twebaza nnyo olufaamu ezikkiriza okubawozesa okubawayo emisango gyabwe ku busente obutonotono bwe balina, kuba kansala tomusuubira kuba na ssente nyingi. Ddala kansala kugombola yadde omubbi anyiize agenda kufunayo ki? Kugombola kansala mu myezi 2 ayinza okufuna emitwalo 10. Kati bw'ojja omusabeyo akakadde obanga gw'ogambye binnyuke, yakuba ebifaananyi, atambuze